Kiwe tutuukidde mu lubiri mu mweleso gwa Ssaabasajja Kabaka Gaggadde ogwa 2024 amaaso tugakubye ku mwana muwala Queen Sheba eyayita Queen Sheba. Ono omwana mujjukire yakola nnyo erinnya mu biseera by'okulamaga e Namugongo eyali yeeyita Queen Sheba. Then Queen Sheba abantu bamuyise, abantu oluvannyuma lw'okumuwa ssente bamufuuye ebirabo eby'enjawulo. Omukyala bw'amuyise owa A&A n'amuwa essuuka n'amugamba tokaaba. Olw'essanyu eringi Sheba abadde nga ayungudde ezziga bw'agamba omukyala nti bampita mulalu naye maama weebale ku neesiga, bampita mulalu naye weebale ku neesiga. Awo n'amupaakingira essuuka ye n'agimutera mu kaveera n'amugamba situka ogende, n'amugamba n'omugamba nti nno essente tebazikubbako nti bwe tuvudde awo atutambudde butereevu muba atunda eddagala erya abo oba liyite eddagala ery'obutonde n'abanjulira essuuka ye gye bamuwadde mu masanyu ag'amaanyi. Ayanjulidde omusawo wa Aloysia Organic n'amugamba nti eri bampadde essuuka, n'amugamba naffe tugenda kuwayo kajuyisi tofaayo, tugenda kuwa kajuyisi akalimu eddekende, kajuyisi akahabo onyweko omusaayi gusobole okutambula. Queen Sheba asanyuse nnyo n'amugamba kozi babayitaani, n'amugamba batuyita ba Aloysia Organic. Mulina ki mutunda ki? Tukola muwapa products bakiyita ba Aloysia Organic, tujjanjaba nga tukozesa obutonde bwaffe buno obutonde bwaffe buno mu Uganda, emiti, ebikoola ne fruits ez'enjawulo. Tulina products ez'enjawulo kakira ddala cosmetics, bizigo, sabbuuni, oyiro, tulina minti booster, tulina juice, tulina eddagala ery'enjawulo. Nwashimati abasiraamu Kofina ya Buganda kakabi bisibilo mwache bikali mwekali ekichenyizo kweyongerako bingi kasa n'amasavu n'omugaji soba na Uganda tugezanire ate abasuubuzi bakkiriza soba na Uganda bakola nekano kati muyawula egundi ebyo ebigundi bakimuyawula kale no yellow mutegeeza chicken agenda mu nkoko green abera beef ekansome nange nasoma ono bamuyise high smites muches mixing for seasoning mix ya powder asaba na Uganda uketane kakolaku awo kali mu chicken asaba na Uganda ategana akayelo awo kegabo akakali
majani kale bedekende bane bamunye asmite afefati practi agina byebishi jina agina china jinga so kale mwetanga chai gonywa no kama ngene pereze kwanga chai gonywa mu ofisi yo so kameka batata katika chikumi hasma chikumi hasma bibiri hasma bisatu hasma bina hasma bitano hasma lukaga hasma bisana asoma nayo kana mketsa nile yakabikali munetanga uzi asoma nayo hata mrade walu saba kuba baba kanya chikaina busi waliwo akatamarek kano tamaric chinzali chinyango loko chinzali so chiteka mushinyebwa mushijanjalo muluwombo asoma nayo kana mukameka baby boy akantu kati asoma nayo Uganda ate enda masamwe fopuki wala bale kotido elangwi ekalangala zabaje sokuja numero so enamba za vila kwezi waliwo kama jamina ko wate mwezi usibela ko kana akapa so na wali so fopuki 0 waliwo 0707394209 Now on 0771602293 bamta kada kaza man naiba muteka mu chai biro era birungo bya chai birungo bya so those spices ndi muzungu asoma na Uganda hata kuna those spices asoma na Uganda kakola chimu muchele ka chai ko muchele ke kano kapirao masala lekerao banna so na Uganda mkete meka wa asoma na Uganda banda wataze mungu kala wataze mbona somenda tumya bantu kabla mwajita